galiwo n'oluyimba lulimu ekyama maama abakulu mwebala okujja bahajjati mwebala okujja bambadde esaliya ezinyuma esaliya nga nnungi nnungi amagero abange mukubetali njagala kena temukyusa bintu amazima egayirire temukyusa bintu wama amina Allah amina 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 bantu bange amina amina bantu bange ajati kama kulike Maka ajati tukulise Maka ne Madina mama namakula yono mbuza namakula yono bambi mu wobugalo bwe bambi mu wakalulu abange mukulisera abange mukulisera abange mu wobugalo bwe ajati yekwe amina ate mutamu abagenda bamulabako abagenda bamulabako namakula yamulabye mama abagenda bamulabako ne bahaji bamulengedde obweta abagenda bamulabako abudunulu yamulabye mama abagenda bamulabako Adamu yamulabye mama abagenda bamulabako ne Kasaga yamulabye mama abagenda bamulabako ne Bosa yamulabye wange abagenda bamulabako ne Swadiki yamulabye mama abagenda bamulabako mwana oyo Kayondo ne mugamba sigenda kusomesa nti naye tunulira ekiwaje ekyo nga bwe kiri nga kinene nga kiwanvu nga kisinga tenti eno birundi ng'ebiri ate tebako nga kiriko fulomeka bahaji mwa bakirabye ziri fulomeka fulonya ku kiwaji kimu nebakigaziya olw'ensonga abantu abakoze hijja miliyoni 2 tebasobola Adamu bwekwongerako situkawulire ne bakuwa jamba amazima tewali agana mu muwomu oyo Adamu yatuuse kulikaye makawamba saibu marhaba ya khairu dai Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Twebaza Allah njo batebenkedde nti abaami obalaba mazima abakyala baabano baze muwe obugalo mu muwendulu hajjati kulika Maka ne baganda bo mwenna amazima hajjati kulika Maka mwenna abazze mwebala amazima mukulika ebiwaji ebizito baŋŋamba birimu obuzibu abagendayo baŋŋamba nti ebiwaji birimu ebizito kulika Emina bange kulika Arafa amazima mwenna w'omulengere waliwo ennyanja erinamu obuzibu abange mwabikonyodde mwebala omulimu mwebalewa olwekyo oyise emikono mu maaso mwenna mukuba omulimu awo amadura era maaso la ilaha illallah abange waliwo olifa lw'ennyimba eyo ne bagamba mpunu mpaana
Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina hajati muwereze obugalo Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina baleke betolole wano Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina betolole obugalo bwangawo Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina nabigwe babulira abantu Ali Madina bagenda betolole abange mumuwangire ngana Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina bagenda bamulabako Ali Madina makula ya mulabyo abagenda bamulabako ine Jamila yamulabye mama abagenda bamulabako ine Amina yamulabye wange abagenda bamulabako betolole nga mubayamba kampanga abagenda bamulabako abange balidda wabalungi ab'olugafe olugafe lwalazeewo abange abagafe mwagezeewo abange abagenda bamulabako bali ludda wabalungi ab'olugafe abagenda bamulabako mujje ne tweyagala abange wetolole mama Ali Madina hajati namakula nyeujo alina munange ali makulika yembaka abagenda bamulabako lwaki temusitukane mu muyamba abagenda bamulabako abange balazeewo nti abalungi beŋŋamba kudalayo obulamu munange abagenda bamulabako abange mubakubira omugalo bagenda bamulabako Bashiri sikuwulira mana abagenda bamulabako Bashiri sikuwulira omwedda abagenda bamulabako Ali Madina abange mukubakalulwawo bagenda bamulabako ajati alima kumawo munnange abagenda bamulabako ajati alima kumawo munnange abagenda bamulabako Ali Madina abange mukyakalo omwedda abagenda bamulabako tambula tambula mama abagenda bamulabako tambula mama tambula abagenda bamulabako tambula hajati tambula abagenda bamulabako abange mweyagale bannange abagenda bamulabako hajati komawo munnange abagenda oba oyinza okukuba ebbali tosobola kukuba bbali ku kiwaji Seeka mayambalo kategedde buli muntu yenna oba mukadde effect waliwo gwe mbadde saagala kwogane kuguno ku mitima najja kundaba yali ayina abantu bakulembedde n'agamba mugezeeko nnyo okubeera mu makkati g'ekiwaji kubanga kino ekiwaji ekyeyongeddeko bidaa nabbi yakuba kiri ekiri ekyo mu makkati awo konze wakafa era diswana ogambye eki konze wakafa ekyo kyonna okuva wali mpaka wali ne waggulu eri kyonna kiwaji nze kennyini neetoloola Kaaba negundi neetoloola Kaaba nga eno ya hijja nga tuli waggulu naye nga ne Kaaba tulengera n'engere bwetyo kubanga eri mu kikko naye twakola tawaafu simanyi mubitegeere kati problemu eri mu Uganda ne mu nsi yonna gyali obutamanya oyogera ebigambo oba hadisi yonna gyoyogedde ono nanyiga bunyizi bwati wamala okunyiga n'alaba nti byeyogedde bunyonyi ali n'osigala ng'okyayogera. Ekyokubiri problemu ze tulina ate nga tezitaliza kuba oli musiraamu oba toli musiraamu elmaraf obulwadde abantu bafa mu mbeera eyewuunyisa nga tebandifudde. Oli bwokugaa nti gwe olivudde Uganda nti Ebola nemwe temusobola okulwanyisa Ebola. In fact Hamuzo oyo yajja okunjulira ffe baatukonkona emirundi egisukka 4 nga bajja nga bonna nga beesabise ewammwe Ebola mubi nnyo semberayo eri katutume tempuli kyagira mwe mukyali bulamu kale biyingire. Nyina muganda nga yabadde adda mu America ate nga gyakolera bamukomezzaawo nga tebaagala kubasiiga Ebola paka gavumenti bweneerangira nti Ebola egize eki naye nga bonna beewuunya
ekitta abantu wano mu Uganda bafa ekibatta nsiri naye nga eddagala ly'omusujja gw'ensiri terimalawo omutwalo. Akati omuntu bw'abeera nga tasobola kugula mpeke za musujja n'afa omusujja, eyo problemu nnene. Mugezeeko nnyo problemu eyo okugirwanyisa. Ekyo kivunaanyizibwa eri buli muntu yenna, oba oli haaji oba toli haaji. Bw'obeera ng'olwadde obeere ng'osobola okukola kutya okufuna obujjanjabi. Kyova laba abalala bafa ne mu Uganda ne bagenda awalala nga bali ku ki, banoonya kiki, banoonya bulamu n'obujjanjabi obuli ku ki, ku ntikko. Ekyokusatu ngenda kumaliriza nenjala muntegere bulungi. Ekyokusatu el-faqr, obwavu. Abo bonna bali awo babedde, abo boolaba babedde ne babaddemu okubayimbira akayimba era baddamu ne bakufuuwa. Abo babedde, abo bonna bali awo babedde. Tosobola kukola hijja ndowooza ennaku nga 4 nga eyo gundi namba flat namba nga yabannayuganda nga kuliko ebiyiko, kuliko omuzikiti we basaalira, kuliko buli kimu, nga tenti bagenda kuzigoba 2030. Bwe bagamba nti bagobyewo tenti era nga buli muntu agenda kubeera ng'asula mu gundi mu flat nga bazisa Mawlati la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Salatu ala nabi, salamu ala rasul, shafi'u rabbukari wa Muhammadu arabi, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Etumbude enga bulijjo ebyange biba ku nsonga, sawa kakati etuuse hajjati abakulu bebaze era kyenvudde nvayo ab'emikwano nga tukuŋŋanye naye abange mbeegayiridde mukkirize mbakuba akaama omukolo ogunyuma vaibu njagala okimanyi hajjati yabakowodde mujje wano okumunanyuka n'olwekyo bwe munyiga ate mbeewuunya nnyo n'olwekyo mumpe enduulu ye hajjati awulire ensonga. La ilaha illallah. Abange ekyokubiri njagala mbasabe aboolugave mukube enduulu, aboolugave njagala akajanja nti mwongere mpulire ensonga. N'amakulike Makka n'amakula weebaluko nama alima mamuli n'amulera kyama lima njagala ogaziwe lima njagala omwenyi ali abange alima mu muwanduulu kulira hajjati njagala okkirize nsobola okukukiikirira olw'abagenyi b'oyisa abangi nkuyambeko nga tubandiriza abakujjo batebenkedde nti abaami obalaba amazima abakyala baabano obaze mubuwa obugalo mu muwenduulu. Hajjati kuliko Makka ne baganda bo mwenna amazima, hajjati kuliko Makka mwenna abazze mwebala amazima, mukuliko ebiwaji ebizito baŋŋamba birimu obuzito, abagendayo bagamba nti ebiwaji birimu ebizito, kuliko eminna abange kuliko Arafa amazima, mwenna aw'omulengere waliwo ennyanja erinamu obuzibu, abange mwabikonyodde mwebala omulimu mwebale wamma, n'olwekyo oyisa emikono maaso mwenna mukuba omulimu. Amadura era maaso la ilaha illallah. Abange waliwo alifa ab'ennyimba eyo ne bagamba mpundu mpaana bahaji mwenna baze mbewuunya nnyo ne muva mu ssente ez'ebbeeyi ennyingi okuzira amazima miliyoni simanyi baŋŋambyana mwebala omulimu ne mugenda e Makka amazima ne mukola omulimu amazima mwawazze wano omukuba obugalo mukube enduulu mpulire wamma. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
n'olwekyo njagala okkirize nkwanjulire kw'ababaze bahajjati be wagenda nabo ate era baalimu ensonga nja kusooka n'omwami omunene omukulu omwami mwogerako ani wali yali luddawa restaurant ali luddawa hajandi haji restaurant wuyo watudde luddawa omulaba amazima omuyimbye nankowoola atayagala okumpaka noonya ddoola ezasigadde zonna ozimpa amazima taata weebala omulimu diridiriridi wenyimba ng'okola booti nga nkuŋŋaanya n'agenda kulinsonga owokubiri haji ibula kayondo ey'omulangira haji ibula kulikayo emaka amazima mulangira weebala okujja ganda womulaga amazima kulika ennyonyi taata aba owulira ensonga aterekedde atudde entende alinga omuwala bw'amazima eyakava emaka mange ono omwami alinamu ekyama mpolampola njagala okkirize ibula owanga ibula kolayo ekintu Mira bandari njagala eveeko okwate walinga zikwatagana olwekyo njagala okkirize ibula yongera akalala ibula ibu abange mumuwabulalo ulinsonga haja Adamu kulika emaka Adamu yaluwa amazima Adamu bw'okwogerako osituka owulira ensonga ne bakuwa jjamba amazima tewali agaana mu muwebwa oyo Adamu wuuyo atuuze kulikayo emaka wama kulira Asumani Bosa atuuse nsebo haji kulika emaka haji Asumani Bosa kulikayo emaka amazima Adamu wuuno agenda Adamu wuuyo amazima Asumani kulikayo emaka mwenna mwebala okukweka Mariyamu kulika emaka nakakando olinamu ekyama abenge yemutegeerekeka yemukola birimu ensonga naka kulika emaka naka webala okudda baka webala okudda Haji Hamza webala okudda Haji Hamza kiryowa oli ludda wanjagala nkumanye kuba kujjambo nkulabe sebo kiryowa webala amazima Hamza kulika emaka ati omugama akuwa empeera akwongera emyaka emirala nebyokola bitegeerekeka naye ekikulu neewunyiza nandujja wamugolodde nandujja yambadde shaliya nti nanyuma okukira abalala nandujja kwewunyiza nandujja situka amazima nandu nedda nandujja situka amazima nandujja yemulengera akubye shaliya giraba amazima abange planeti gwagwe kulira abahajjati mwebala okujja mukulika emaka amazima naye Mariyamu kyembuuza abange mwebala amazima ali ludda wanze gwesisomye Miira Jamila mama Jamila njagala okkirize bakuwa obugala wamu n'endu Amira ati ng'ate ye Jamila omulaba weebala okujja Amira baliwo mumuwa obugalo tweyanziza mwenna bayite mwebala okujja Fawuziya webala okujja Nalujja webala okujja Fawuziya wuba kujjambo bwe nkwogerako mpulira ensonga Fawuziya tweyanziza bange mwebala okujja Nalujja webala okujja Lamulamu webala omulimu Mama webala omulimu Lamu webala omulimu Fawuziya webala okujja mwenna bakulu mwebala omulimu Omukama abawa empeera olw'obudde olw'okuba katono didi abange bamasheke mwebala okujja abawalimu mwebala okujja mwenna mwebala okujja n'abayimbi mwebala okujja abange abaliwo mukuba obugala wamu n'enduulu mpulira ensonga Omukama abawa empeera mwenna abaliwo mwebala okujja
baŋŋambye waliwo omulala omuzeeyi w'ebbama yaluwa amazima ali luddawa atuuse muzeeyi w'ebbama yanguwo muzeeyi w'ebbama atuuse wuuyo amazima omuwa obugala bwamu n'enduulu omuzeeyi wuuyo atuuse la ilaha illallah la ilaha illallah yeyo Butambala Matali Group mwebale nnyo mwebali eddala aba Butambala Matali Group kazire wano inshallah omulimu Khalifa Sulaimani Lwanga ogw'okwanjula abanene abaliwo ogukoze era ndowooza nze boyanjudde olaba otuuse ne ku hajati aneba inshallah tunaba tuliawo nga tukono nayo ku kisaawe nayo ova Makka ne hajati Joanita kawalya wali hajati Joanita situka otole ku salamu musoke mujiwulire bwatayazina wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naye atuuse sekabayambala atwagala tuzeeyo kujimu wange naye kale mwebali nnyo bali ddala mu kaseera kano nga bwe nabagambye bannange biri nze ffe ekyokubiri speeches ntono tugenda kufunayo omusomesa omu insha Allah omusomesa oyo agenda kutusomeseza eddakiika 5 era ye yazisabye nti zibeere 5 okusobola okufunza ku budde insha Allah nga ye mukadde waffe ate era omu ku abo aba tambula ne Hajati Halima Namakula Sheikh Sultan Yahaya Seganga ye musomesa waffe olunaku olwaleero yekka naye ono bana baba biri kambanjule mu ngeri y'enjawulo n'oba oliawo nga ne bandaali evaayo twanjula chairman w'abahaji abatambula ne Tawakkal ate olw'okuba Tawakkal kye kibiina ekikyali ku top obviously tukitwale nti yabadde chairman w'abahaji bonna ababadde Makka omwaka guno omulangira Ibrahim Kayondo Sebo mu ngeri y'enjawulo kati in a special way tusaba osituke bongera okukulaba nti ewa Hajati alimoze Sarongo Sebo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh atambudde ne vice we vice ono munnamakolero mulimi mulunzi musuubuzi kati ate tuzze omuntu obeera ne business yo n'ogikuba abantu mu maaso Khalifa Sulaimani Lwanga buli wabeera abagamba nze nkuba mataali kaakati ono naye afumba emmere ekyasinze okuwoma wano mu Kampala n'emiriraano Haji restaurant Sebo Haji Anwar Sajabi omumyuka wa omulangira Kayondo Sebo nawe situkako bakulabe mu ngeri y'enjawulo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo mbanyudde lwa nsonga nti be babadde abakulembeze baabano naye abalala tujja genda maaso nga batubanjula ate era kwoteekako n'okuba nti kaseera kaabwe Hajati Halima bw'anaaba agenda kwogera buli omu ajja kwogerako erinnya lye ne waava inshallah. Sheikh Sultan kadde waffe eddakiika zaffe 5 zirabika nga zitandise inshallah. Ne 5 ziba zimala Zijja kumala inshallah. Zijja kumala. Afadhali zibere 10. Wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe bireewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi bahaji bahajjati mwenna abali mu kidaala kanziremu omulundi ogwokubiri nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emikolo gino gibaawo era buli muntu muli agyesunga mu mutima gwe omukolo bwe guti gubeere mu maka ge naye oluusi ebitutawaanya n'okubeera nti emikolo gino gitusuba
era ze zimu ku problemu ze tulina ffe nga basiraamu. In fact n'okutwalira wamu mu Uganda yonna mu ddakiika 5 ezimpeereddwa bintu nga 5. Ekisooka el jahl, obutamanya ndwadde ate eseesedde nnyo. In fact naffe abawalimu netutwaliramu olw'ensonga nti tetugezaako kusoma, n'abalala bakwata bikwatekwate. Abantu bali ku social media okwo naye nga bajjudde bikwatekwate. Bahajjati bano abali wano ne Bahaaji twali ffenna nga tutambula ogenda okukuba ekiwagi ne tuyisiŋŋanya n'ebibinja kumpi nga 3 naye nga byonna biva mu nsi emu eya Iran. Abayiraani abakola hijja omwaka guno baali 3.5 era nga bwe baayita ng'abaala bonna babakubira takbiira. Ate abamawulire no babagala njagala ebigambo kifaananyi, njagala ebigambo bino bituuke kuba nabeera ku social media. Abantu babeera ku social media nga batugamba abayiraani bakafiiri si basiraamu. Bano Bahaaji ne Bahajjati abagenze e Makka ne Madiina baalabye abakafiiri nga beetooloola Kaaba nga bali ku Safa ne Marwa, ate nga tuli nabo e Muzdalifa, nga tuli nabo e Mina ne mu Arafat. Era abawalibwa wano tebakimanyi nti abalina amazihebu gaba Ahli Sunna wal Jamaa mu Iran bangi okusinga abasiraamu abali mu Uganda. Naye n'osanga omusiraamu omwalimu ng'ali ku social media ng'agamba tusaba Allah Abamerika basaanyewo Iran. Lwaki akyogera? Jahal, tamanyi. Ako mukategedde ate sikubye nnyo kubanga byenjogera abo bajja bawa bujulizi. Kati problemu ze tulina mu famire zaffe, mu maka gaffe, mu baana baffe, obutamanya. Oli n'abeera ku social media n'awalampa Seeka yenna, naye ate nga Seeka yazze okusomesa nga aliredde ng'amaze okusoma. Ate oli n'amuddamu ng'ali ku buliri nga n'amagulu agawadise, agamba oyo Seeka ajja babuza barakallahu fiikum. Nogamba oba bwensi ebadde ki? Naye tusemberedde kiyama. Akati obutamanya problem. Bahaaji bano bingi bye baategedde. Nabbi sallallahu yatugamba khudha anni manasikakum, bwe mubanga mukola hijja byonga bwe nkoze hijja bwe mba mukikola. Ako kategerekesa. Nabbi yakuba ekiwagi okuva ku ssaawa 6:30 mpaka ku ssaawa 1. Naye kati ffe twakubye ekiwagi, abo bonna bajja banyumiza, ffe twakubye ekiwagi kiro. Era ekiwagi kikubibwa essaawa 24. Akati abakuba ekiwagi essaawa 24 nga Nabbi yakuba ekiwagi mu ssaawa nga 6, bannabbidia. Kati obutasoma kyolabaga nti obutasoma buluma kiki? Kati senga musoma ne mwetegereza bingi nnyo ebintu ebizize mu Busiraamu, naye ate nga ku mulembe gwa Nabbi tebyaliwo. Ekiwagi Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakuba nga kyenkana bwe kityo obunene. Nebadde ne kyeyamaana oyo Kayondo ne mugamba nze sigenda kusomesa nti naye tunulira ekiwagi ekyo nga bwe kiri, nga kinene, nga kiwanvu, nga kisinga tenti eno mirundi ng'ebiri. Ate tebakoma ku ekyo kukigaziya, ate ne bakiwanvuya nga kiriko fulomeka. Bahaaji mwe bakirabye ziri fulomeka, fulo 4 ku kiwagi kimu. Ekiwagi baakiwanvuya ne bakigaziya olw'ensonga abantu abakoze hijja
miliyoni 2 tebasobola bonna kukuba kiwaji nga bakimiitinga nga kyeyukana bwe kityo. Kati bano baatuyamba basawudi ne bakigaziya. Nze nange natagaatagala mugongo gunnuma biki tawaafu nenjikola nga ntagala. Kyeyamalayo nanga nti aseeka tokyamalako. Genda okole Safa ne Marwa. Kubanga twatambula olugendo luwanvu okuva e Muzidalifa ne tugwa ate Mina okuba ekiwaji ne tuvaawo ate ne tugenda ku Haram okukola tawaafu. Kyenkanankana okuva wano mpaka ekyegwegwa oba gye bazikaseka muzatayo ekigoogwa. Akati ffe b'emyaka 5 ne ajja kiwango oyo ali awo. Atwekyagisa akagaali. Chairman nangamba neseko manyi nti tojja kumalako ku Safa ne Marwa n'ebigere bizimbye, genda mu kagaali. Naye nabbi yakola Safa ne Marwa ng'ali mu kagaali. Ebintu ebyo bitegeere mpola naye bwe munaasigala nga Katonda. Eyo chance y'amaanyi. Baganda baffe abamu chance eyo tebagiina. Ate ffe abalamazi twebaza Allah olw'okuba nti yatutte ku jihad era ne tukomawo. Nze sirabangako olugendo we nali ngenzeeko nga nnaamye nga luno. Era we namala okulaama nakola ne accident olwo olunaku. Kumanya nali ndutidde. So tumwebaza okuba nti yatututte ne tukomawo. Nga sometimes olaba nti survivinze kaguwa badde nsobola okugwa mu stampede, badde nsobola nga bingi. So tumwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Era abalamazi mbakubiriza bw'oba osobola kolangayo ziswadaka z'omu mpola mu kwebaza okuva mu jihad. Kyokubiri twebaza leadership yatutwala okuva ku Seeka Sultan Ssegganga eyali lead imam n'atuyigiriza emisomo mingi nnyo. Ndowooza abakyala n'abaami ffenna twafunamu. Ssebo Seeka Ssegganga tukweyanza omulimu gwe wakola otuyigiriza. Ssebo n'omukwano gw'oyina ne simplicity gy'oyina eraga ekintu kimu nti oli mumanyi. Okubanga obeera happy abantu bakwewuunya bagamba Seeka abeera happy buli kaseera ne ngamba obumanyi bw'abeera ne bimunakuwaza asekawo. Tusaba Allah atuyigirize atuwe embeera ennungi. Ne management eyali ku technical team abasiimire ddala ku mulimu gwe mwakola okutuyigiriza okutusomesa nga tetunnagenda. Ssebo naffe ne aya twagikwata eya hijja ng'oli bw'aba yagezaako okugamba omugamba wala jidaala. Wala jikum labbaik Allahumma labbaik. Kuba ebinakuwaza mu hijja bingi kwegamba ate kati hijja mubeeramu abantu abalina kantu nga Seeka bw'agambye. Kwegamba Allah ateekawo ebigezo okulaga nti akantu ko tekakola wano ozze ku ibaada. So you can imagine olina omutwalo gwa $1 mu nsawo naye teguli mu kutaasa. Oli mu kubonaabona, oli mu kutambula. So tubeebaza obugumiikiriza. Nze w'ebbama nakulaba mu ttano n'enkwewuunya. Swalla ala nabbi simulaba naye namulaba ne mwewuunya nga swalla ala nabbi n'agamba ndeka mwana wange. Swalla ala nabbi naye ndeka. Nsonyiwa swalla ala nabbi naye ndeka. Abaaliyo baabiraba babimanyi. Sawa Allah akkirize hijja zaffe. Seeka yayigiriza n'agamba nti twagenda tusaba labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik. Kyabulabe nnyo kikaabya okutuuka Allah agambye la labbaik. Kisikwaniriza. Kisoboka bulungi nnyo.
waliwo agambye nti kisoboka abamu abalamazi bagenda ne bagwirayo eddalu n'agenda n'abula n'agenda bintu bingi talabye Kaaba ng'agenze. So tusaba Allah nga tumwegayirira era tusaba nammwe mutusabire tulaba mutusaba edduwa abalamazi aboogera ngenda bafayininga dola 10,000 Seeka yatuyigiriza wamundistructing okutukola nnyo. So tusaba Allah akkirize hajji zaffe. Nammwe abatannagenda nga mulina kasente tubagamba nti bannaye naddala nnyo abavubuka abali mu kiti kyaffe bannaye mugende ku hajji zino. Mpulira abantu abaŋŋamba ennyo baŋŋamba Sebo Ibrahim totta hajji yo gikuume ne mubuuza esswalayo gwe gye twakava okusaala ogikuumiddewa gindage bw'oŋŋamba nkuume hijja esswala gy'osadde eriwa. Anyway ndowooza enjogera eyo yaliwo kuva mu bajjajja baffe nga bagamba nti bw'ova ku hajji ogezangako ne weeyisa bulungi n'otayonoona. Naye hajji yo tolina bw'onaagikuuma, hajji ya Allah okwogera ebiriyo. Ate sagala genda nnyo mu aya Seeka ze yakanjigiriza mwana Adamu asobya gwefuba nnyo bw'onaaba okoze ensobi okwetonda. Seeka ndowooza osobola okumpa bulamu nti Allah singa yatonda abantu abaali teboonoona yandituggyewo n'aleeta aboonoona. Mbimanyi mu Luganda. So bahajji tebabatiisatiisa nti nooyogedde kino kati hajji efudde. Nedda si gwe akuuma hajji. Hajji Allah yagikuuma kuggyako gwe gezaako kweyisa bulungi. Seeka yatuyigiriza n'agamba nti bwe banaalabira nti ono omuntu hajji ono hajji kwe kubanga bw'oba ovuddeyo weeyongera ku bugumiikiriza, weeyongereza ku embeera yo gy'obaddemu, embeera y'okuyomba, embeera y'okukuba abakyala, embeera y'okukola ki. Waliwo musijja kugendayo nnyo eyo tonkuba ngatto bino byaffe tuli ba mikwano nnyo. Naye embeera yo erina kukyuka, embeera gy'obadde okolamu bizinesi, embeera gy'oyisaamu abakozi, embeera gy'oyisaamu buli kintu kyonna. Making sure nti hajji kureflectingako. Then going forward abavubuka bangambye mbabuulireko mba motivating. Sebo olina ssente ezigula Mercedes GLE era ogivuga n'anyumba wawasa byonna olina naye ogamba tonnamala nsi toyagala kukola hajji. Era muzeeyi omu ali ku bano yambuuza ne mukulu wange ono nti hajji zammwe temugenda zoonoona? Tuŋŋamba munnaye era ansa tubadde nazo. Naye ndowooza naye bwe twali mu ttano ansa yagifuna nti hajji enyuma nnyo ng'oli muvubuka. Anze namukoleramu nange nekkano ne mugamba ondabye. So hajji enyuma ng'oli muvubuka bw'osobola okugenda n'ogikola obulungi nga tomenyese n'emikolo gyonna n'ogyekolera. Oba oli muvubuka osobola n'ofunayo ku mpeera endala n'olabirira ku bantu n'obasindikako ku kagaali n'obaliisaako n'obakubira ekiwajji, ebintu bingi ebikolebwa ng'oli muvubuka bw'ogenda ku hajji. Naye kati gwe muvubuka alina ssente ng'ogaanye, nkubuuza tonnaba kulabayo bavubuka abafa? Sibatiisa kuba tuyinza okuba nga tuva wano waliwo abadde bava Entebbe ne bafa nga bava kukima mulamazi. Abamu bali myaka gyaffe, abamu bali wansi waffe. Olina $5,000,000, olina bukadde 100 ogaanye okukola hijja. Tosasula zaka, oyagala kusigala ng'okola empagi 3 ez'Obusiraamu. Busiraamu oli ku ki? Obusiraamu butambulira nnyo ku bavubuka. Naddala nnyo ab'emyaka 35 okuddamu 45. Abazeeyi baba batandise okukoowa. Ogaanye okukola hijja. Musiraamu bw'onaafa ezo ssente omukyala n'aziwa omusiguzi onaakola oti? Ng'oli mu kabuli wejjusa n'okwejjusa n'ogamba agimuwadde agitutte ya Rabbi. N'agenda okukola ne hajji omusajja n'agaana nawe nga tojja gendayo.
namusanga mu tahajjudi ng'asaala ayogera erinnya lyo Kayondo bambi bakusaasire namuwacca oluyi toddamu byogerera wano binakuwaza ate ne mugende wa imaamu n'agamba nti omanyi mutuufu talina byogerako ng'owulira kunakuwaza. Musiraamu investment esinga zezo ssente ze weetaddemu. Ate kye nategedde n'okutegeera nti mu mirimu egisinga mu Busiraamu emirungi hajji nayo erinamu ekifo. You can imagine bantu bagamba nti hajji simanyi zimbira abantu ennyumba kola bwoti naye hajji kwe kubeera selfish nga weefuddeko ojja kgenda nakyo mu kabuli. Ate n'omubaka yatuyigiriza n'abagambye mbimanyi mu Luzungu nti muddinganye hajji ne umra zigoba obwavu. Zigoba obwavu, zisaanyawo amadhambi. Abamanyi okukola gold nga bw'olaba nti bw'okwata gold n'omurefininga engeri process eyo kumugjamu ebicaafu y'engeri hajji ne umra gye zirifininga amadhambi ezigajja mu bulamu bwo. Nze sagala kweyogerako nnyo naye nabadde ngenda Makka omulundi ogw'ekkumi okuva 2022 nga nasalawo ne ngamba nti nja kgendanga emirundi 2 buli mwaka era ne guno nkimanyi mu budget sinnamaliriza kuba gwabadde mulundi ogusooka mu mwaka nina kuddayo ogwokubiri wansonga kuba nategeera era naawe enjawulo ogiraba sigenda gikugamba naawe ogiraba ogyerabirako omuvubuka ali eyo naawe ogyerabirako naawe amanyi enjawulo ogimanyi nti mu myaka 5-6 enjawulo weeri tetwetaaga kujoogera. So mbakubiriza bavubuka bannange mu ggwanga abali wano n'ab'eggwanga lino lyonna tewanvuwa nnyo inshallah. Bismillahi karimi arrahmani rahimi mwenye rehema na amani na maisha ya kudumu. Allahumma salli wa sallim. Bismillahi naanza kwa jina la Mola wetu na sifa za Bwana wetu na kumswalia habibi. Allahumma salli wa sallim. Bismillahi naanza kwa jina la Mola wetu na sifa za Bwana wetu na kumswalia nabia. Allahumma salli wa sallim alayhi. Arrahmani muteuzi sinda shaka sabahani muteua mabalai na mema kuyatimiza. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mama minalisema ya Rabbi nifanye nini mimi baki peke yangu tena mimi na mimba. Allahumma salli wa sallim. Akazaliwa habibi mfungo Rabi awali aji akadamwali kwansi ule tukuzi yule tukuzi ngadini kanisoliso dala kule kutokuza kanisolisa labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik labbaik la sharika. Naye tugenze okumaliriza nga Seeka Ssegganga yate bamufuuye emitwalo 3 wangi 10,000 zivuddemu emitwalo. labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku. Era Sharifa nakola enteekateeka ennungi nasibira omugole namuteekateeka oluteekateeka olwali olulungi ennyo. Allah akusiime. Ripooti yonna baagimpa buli kimu kyonna ng'akimpa. Yali e Makka nga nekaanekanya naga nti ono Sharifa nenga nti Allah ateeke mubarakaati saba Allah ayongere obulungi. Maama tukwebaza weebale kusalawo okola hijja indasi gyowangaliramu ogimanyi si nyangu yakukoleramu hijja okusalawo tekuba kwangu naye buli kaseera naawe kenyini oba weetya noga naye tebanjogerere naye n'abamu batandika okukulamula munnamula buli omu gy'alamuddemu noga nti asijja kufaayo nsinza Allah wange. Ebyo nno bikulu noonya Allah wange era nongosa eri Allah wange kaŋŋende nkole hijja. Nina emyaka gye nina 66
kangende nkuze eje nkaga mu mukaga nga ndiro dawa nga ndi kaba no salawo ate no salawo no tambula ne batabani bo abatawakkalu tovuzi